waliyo ebiro n'ebiseera. Ebiro ke kati ojaawa kati ogasa baani kati weeyunga ku baani. Ennaku ezo nali njigiriza abantu ne ŋŋamba abantu nti payipo z'amazzi zeetegereze. Waliyo quarter inch, waliyo half inch, waliyo ne inch. Kati amazzi bwe gabanga ga inch agayita ewuwo, gwe toyinza agenda mu katale noga nti naye mumpeeyo ku payipo awo, kati ne bakuwa quarter inch noja noga nti kakati nga zonna bwe ziri payipo ngadde njagala okugatta. Omaliza byokola tekisubuka. Kati abamu betwogera nabo ya quarter inches baagala kwegatta ku inchi. Kyovulaba ensi ekwewuunyisa bulijjo ng'abantu bakusindika eri bagata nawe vaayo leka gwe muveeyo era ngendi muntu. Olwo ensi bwetyo bwesunsula abatagasa. Kubanga lwaki quarter inchi teyingira ku inchi enamba. Abamu basibako n'ebiveera era ssebo bibadde aki ne bitonnya. Kati waliwo obulamu obutonnya ng'olumu olinda abalala bavuga emmotoka nnene gwe n'entono togiraba. Boda gaali abalala n'erinnya takisi tuziraba. Ddala ensi kyotegeeza etuguyaaguya bweti ekyokuddamu kiriye. Naye ensonga lwaki ensi etuguyaaguya bweti gye tuliko ebiro byo kati ate wabaawo n'ebiseera. Ebiseera kwe kutunula mu maaso go. Kankubuulire mwana wa maama wa Lusini, ebiro by'omu maaso bigenda tutuukako. Tewali kweyibaala. Naye ebigambo ebibiri eby'Olungereza bye bigenda otujjira kye bayita destiny and future. Destiny amagenda g'omuntu, ate future enkya yajja kujja. Naye destiny oliba otuula na baani, olibeera omaliriza ki? Bw'ona ogenda n'otuuka mu nkya oliba otuukiriza ki? Kyova olaba olumu ojja kwesanga mu kyalo naye bwe twatuukawo tuti. Ate ng'ogenda mu kyalo si kyekibi. Oyinza oba togendayo ngaffe abafakomu. Omwana wa maama yiga yajjako wano Patrick. Patina wange ayigiriza obuli. Tugaggawalidde. Yanyumiza mukola mwenna. Tugaggawalidde mu kulima mwana wa maama. Kuba mu kulima mwokka mwosobola okusuubiza abantu nti mu myezi 3 njaggula emmotoka. Ng'olabako ky'okoze. N'ogenda n'engalo ensa n'odda n'emmotoka. Gwe kimanyi nti ebijanjaalo bimala emyezi 3. Ebijanjaalo bimala emyezi 3. N'okungula. Era ebijanjaalo ebijja ku eka 5 wakati w'5 ne 10 bigula emmotoka e Kampala wano. Ddala. Nkiddemu. Ebijanjaalo ebijja ku eka 5 ne 10 wakati w'5 ne 10 bigula emmotoka e Kampala wano n'osigala nga n'abapakasi okyabasasula. Ekyo onoobeera wa? Onooba okola ki? Kye bayita time and timing. Ebiro n'ebiseera.